giraba boss. Rema myaka emituufu ine mmeka? Gyange gijjo. Emyaka gyange gijjo. Emyaka gigenda kola ku program eno. Nja kuva wano ngende. Sawa naikambireka kasuku tugenda kumanyira misana. Ate myaka abakazi gyabanje gibatabula. Amwani wange amanyi emyaka gyange emituufu. Kati gwojagaza ki? Genda. Mwisi genda njako interview you. Tuddeyo ku kibuuzo. Rema wakazanya film meka mu career yo? Yachi aromatiki. Okay. Aromatiki mukama otandikidde okuzanya? Kugambye mwebonizina, nkugambye mwebonizina. Anti ye career. Tinazanyirako wali nazanyawo film, wali nazanyako satu, wali nazanyawo nya. Zonna wenze gatta ziri 10. Ko MG nazanyako ko MG. But okuzanya kwange. Nze nkukulange nibala ntandikidde mu aromatic. Okay. Nazanya mu batenda. Okay, nenzanya mu kitengejja. 2. Nengezanya mu yutan. 3. Nenzanya mu neighbor. 4. Nzanya mu chekango. 5. Nzanya mu damage. 6. Ninaje nirabidde. Ne OMG mu 7. So like your career yo Mbiranga nesedde. Anti chenche nkugambye. Kwidanga nezedde seyo mu aromatic. Mu aromatic? Nane ate gundi climax. Ojogedde. Ne customer care. Ne customer care. Hey. 8. Mwenda. Climax ajyo. Ze film mwenda. First impression yo oba gwe like ngo omanyi waliwo kiche tuyita fear. Ne being nervous mu acting. Abantu abamu ekinsinga ko kubalemesa okuzanya movies. Oba ekibalemesa okubeera mu entertainment industry. Nti but in the first place kiriza Ghana. Omuntu yenanga meetings abantu babataba nabo abanabas. Okay. Taba fear I think. True. Abanabas. Sometimes tumachana kuzanya obubi. So wawulira otya like your first take omanyi waliwo your moment gye bakuteekawo ne bagamba camera rollinga sound teekako mwena musirike action kati moment yeyo gwe first time na aromatic oba first time mu kuzanya movie akaseera ko kali kazibu kyenkana ki mu kuzanya ko. I thank my God. Yes. The first take yange. Yeah. You take gye bakozesa. Anti waliwo gye bagamba ne take ekisoka. Yes. Ne bagiyiwa. Yes. Ne take neyokubiri ne bagiyiwa. But mine eyasooka eyali close up. Yali ki bagitawo kya? Wide. Era gye bakozesa ne tuddamu yakubiri eya close up za ffembe gye bakozesa. Nange saamanya anti nali sizannyangako film. Ebyaddala? Yes. Na ye yange I remember my director Kasaga can witness because he director wange kunaku olwo. It's I was happy because nalinda bye abakwati n'abantu abasinga anti Morris tubeere eno nga tubeegomba okujja nze okusanga nga tubeegomba nti nenzanye mu aromatic biki kandi nasangamu abantu benaligomba okulaba nga njagala bela bako live kitegeera kati ate ku set kwe nali nasifuna chance kwaliko director kwaliko nakawuyi kwaliko ubwe kwaliko Kibisiba Roger kwaliko Kasaga kwaliko abantu kwaliko basita bangi because yali engagement ya Nabadda yazanya Loud Silent Loud Silent by the Loud Silent but it's doesn't know movie Uganda yali batenda nakola proposal ya Nabadda naye nze eyugundi gye basooka. I thank God gye batwala era twaliwo abawala balinga basatu nga bagala balonde ku magiro gizanye. I thank God nagenda kugenza. So you wasn't nervous? I was deep inside but I couldn't show. Yes. Kubanga abantu bano bali bapya mu maaso gange. Nga bujola babalabe ku screens. Omukyala n'owoba otya okagutya waliwo akajja kulofinga mushayi but it was I had to act to show my director that kino kintu kyenjagala okukola ate nsobola okikola. Yes. Character ki mu movie industry oba mu acting career character ki gye bali bakuwaddeko mbutufu n'ogamba naye kati nbuuza muze bampako character yali yakwebaka mu case nga kufa kwebaka mu case y'abafu
ekyamazima ate eyo movie teyali naye Aromatic Entertainment yali ya kibiina kirala kyali kimpangisiza neza nnyo ne bampa character yo kwebakamu mu case babenga abanzi banteeke mu ddiiro bankabire mwene temumanyi kyali wali you are interviewing yourself or interviewing me? I'm not nkwakiriza mpa nti example njijjeni wange nti eyo ye character oba ye part eyansinga okunzibuwalira mu acting career yange kati nenkireeta ewuwo nti kuggwe pati ki gye bali bakuwadde mbutuufu n'owulira nga singa siki sigirina togirina okujjako waliwo yali enkalubiriza mu katini lwansonga nti director waffe tumurespectinga nnyo ate nali mupya naye nga nina okuzanya nga boyfriend wange nga mwekolezaako kati ng'omanyi okusinkana boosiwo ate mupya mu maaso go omanyi omwami oyo mukakkamu nnyo naye atiika bw'oba tomumanyi mukakkamu nnyo abeera fruit oba naye tibayakuse okubanga okola naye nawe omumanyi but era obamu kali oba ne respect ne fear kati ng'owuli otyo omukwatako oba okukola ki naye nga just apo bwe nali nga ntandika okuzanya naye nakati yamukko but tewali isobola kuntiisa okuzanya as long as it's acting mba mmanyi nti acting perfume zizino nga nzaagadde nga ndi nange ntunda perfume kuba mpulidde ogamba ozijja Dubai olina okusoboza okuzireeta nga nzaagadde nga saagadde gula kamu kamu nsobola okujja nonsuubuzaako okay ekipimo kyonna kyemba njagadde oba gwe just olinaku okumonoga nti nze nina kusuubuza piisi 10 oba piisi 2 oba piisi 2 era kyogerezebwa nga kyensobola naye nga nina oils, nina perfumes, nina deodorants, nina body spray, nina ebintu ebikwatagana ku beauty so long as si bizigo. So osobola okubeera nga onsuubuza deodorant buno perfume bwogambye butono bwenkana ki? Bu oils bwenkana kutya? Like obunene bwako oba obungi bwako? Kaba ka 10 mils. 10 mils? 10 is over 3. Bunkalubiriza by the way but obw'omutwalo by the way perfume oils zange nnungi nnyo kubanzeeretera temulimu etondo ly'otuzi ate n'erinnya Ahmed libo walyampadde etonotono kubanga nkyalizimba nkyalikolerera sisobola kukola bintu bya kiraayi nembikola bafanzi bange so nina ebintu ebilegit ebintu birungi tukirizibwa price ya perfume zino zogera ku mpewo tusobola okukkiriza naye ninza okubaako byennyigiriza kakati business okubira ningamba 60 mils zitunda 50 mils zitunda 20 zitunda 20 okudelivaringa perfumes zino osinziira ku bungi bwa muntu kyaguze ne bwaba ayagala emu kasitama kajja kwesasulira entambula ye oba sometimes mbeera nnyo mu tawuni tera nirabakona bange babiri mu tawuni awo mbeera nnyo ewa Fresh World akunaga Chambers oba ewa Namale Alice Kuzai Plaza mbeerawo nnyo by the way perfumes zange bazirina kuba nzibawo bazitunda nnyo kati sometimes osobola kunkubira nga mbadde gye ŋŋenda gamba jangu osange wano mu tawuni notajjeene waffe netubeera kati ndi Masaka ndi Jinja ndi Gulu ndi Soroti ndi Mbalala nguze ka perfume kano kamu kasobola okuntuukako kasobola kuba kati osobola okuŋŋamba ekyo kyo nsobola okikukolera nekutwalira ku basi nina kaboda wange nakutwala ku basi nokifuna kasobola ngowereza sente nungi perfumes zange nnungi badde okyanga kati komutwalo kaba size bwe kati yoroko tekali kati ngenda kulaga nti biba bicupa bya oil biba bicupa bya oil kati ngo bagamba nti oli ayinza kujja nagamba nti oli ayakalungi waliwo oli ajjanga amanyi ekigambo nagamba njagala babare waliwo ajjanga kyayagala waliwo nakuwa chance nagamba nti abulira ayakalungi kati tukwata oil tunemisizo tukozesa nenkutolirako nekutera muno bwoba ngambye ntabule nsobola okufuna nekutabulira gundi nga 2 oba 3
nkuwa kaloojo oli n'agamba njagala kawunya nnyo kawo njagala kawunya kati kati buno bw'omutwala kano ka size katandika bwe kati bw'obanga oyagala nkusuubuze buno bw'omutwala nsobola okukusuubuza obuntu 8 obuntu 12 ku mitwalo 8 nenkolekeramu obuntu 4 yes nga buba bungi nnyo anti kati oluusi kati nze tageti yange yakubanga nsuubuza kati omuntu wajja n'omuguza 12 ku mitwalo 12 then batomulekedde mu mago oyagala katonda eyemeka kati nze kusuubuza obuntu 8 obuntu 12 ku mitwalo 8 okitegeera nkutabuliramu dde oba oyagala type emu nsobola type emu oba oyagala nekutabuliramu buli different yes kati buno bw'omutwalo bulina designs ez'enjawulo bulina buno bukebe like nga njagadde bulina designs obw'enjawulo yes lwakwanja gadde kussa kano leero ng'omanyi nti gold kati njagadde kalaga waliwo akalimu kalina silver waliwo bulina color green lwakwanza obulusi si bwagala naye nga bulina different designs kati waliwo perfumes olaba kati zino zennyini zino zentunda zino za gundi zino west waliwo nga nina zino bottles west ez'enjawulo waliwo baagala bottles obuli fancy kati nina zino ziba 50 mils yes nazo perfumes west kati ng'eno eri mu kano yes wait echupa ono kati for example sugar baby yes sugar baby ng'eri mu kano akakebe manyi abakyala baagala nnyo olina akajjayo mu nsawo oba dressing mirror n'akajjayo n'atimbirizawo n'akajjayo neyeekuba kuba bulungi nnyo basweetheart nabo mbwina so eno yeemu n'eno just different bottles but neba 50 mils yes eno 60 mils okay abagala obutebe bukobe bwe buti yes muli agala kakebe kano kalungi olina gamba nze anti njagala kale kakebe akalungi mbwina variety kati oli asobola okuba nga agamba nti nze njagala bottle njagala kaboto akali fancy nga kalungi nekalimu perfume wange mungi kati nina buno bottle olaba kakalabika bulungi osobola okugula eno bweti nenkugulizaako kano kaboto kati kano kaboto okalaba nja kuyigiriza enjujjojja muno nze omusuubuzi nzaze okusuubula ogenda kunsomesa nti eno evaamu etya nkulage muno mwensobola okuteeramu bwe kati oli agamba nti njagala kano bwe kati kaboto black I have different colors mbukuwa yes kati waliwo na buno era ng'olina perfume yo nini wet nga bw'olaba eno bweti naye ng'ogamba nze nja kufuna akacupa kano kentambula nako paga bakyala tukwata obusawo butono kati kano akacupa okalaba osobola okukwata eno perfume okalaba kano kano kakulaga okakwata nokate nojjako kano ibadde enkulaga nti nina nti osobola okuba toyagala this big bottle oba ng'ogire naye ng'oyagala gireka waka osobola okukwata kano akakebe kakatono n'otwololirangako muno n'otwala ewaka n'otwala n'otamba akati kamu akasawo kakatono ku bakyala bakwata obusawo obutono sokoindeko nga nina big bottle big bottle naye nga mu nsawo sirina space weeraga nsobola okuba osobola okungerako no empties noba ng'okwata n'okwata wano n'oteeka wano n'ofuna n'oteekamu size gy'oyagala oba yagala akajjula okakozeseko ennaku zo nga 2 oba 3 naye ng'eno gireka wakadde ne kuba olusi zizimbye ensawo gwe mugaso gwa buno yes obufiiringa bulungi ate tekakaddiwa akujjako bw'okateeka olusi kakalabuka ate tokatadde mu bintu kati bwe mala oteeka muno kati yayitawa pafi perfume ayita wano wansi ngamba omwekuba oyo osprayinga luno era luvaako nomala n'osaanikira Rema Semambo katuguze perfume zibannange Kampala wano atuleetedde n'obuntu obutono nina variety kati buno obusuubula bwenti sinti bwobwa naye era ng'oyagala butono bwe butere bunamubwa aha variety kitegeeze kano kalina different color bulina different colors kati kitegeeza kati era kano perfume zino era ze zimu ze ziri muno nti osobola okutambula ne zino type ndala
ezo type onda ne waliwo omuntu ayagala okugamba asobola okugamba n'agamba nti for example Morris yaguze sugar baby nange namuwagadde ate sagala kunyanga Morris nguzayo sugar baby omanyise n'akafimu obulungi nzigatte nzize kati nsobola kuguza ka perfume nokagatta oba neno Yara webati yes nobata oil perfumes kati nogatta kuno bubiri nobanga weekuba abaga wayekubye eki kuba ogassa ebbiri ate nga gwoze gattidde perfumes ng'egyozaagala yes tulikyalina Rema Ssemambo wala ku Morris Media akulaze ebika bya perfume kati bassebo ne bannyange abalungi baffe abali ku Morris Media Morris Jordan Media kamubasoleze ebibuuzo abibaddire mwami Kaweesa amanya gogwani Morris Kaweesa Morris Jordan Kaweesa bene emyaka nina emyaka 2 Morris Jordan Kaweesa ku Morris Jordan Media ye channel kwetuli ntumirako omukulu Mahad Chimera oli UK nkutumirako nnyo Manchester Manchester United bako kobya mupira ntumirako Hanifa Kombo yes Ssemambo kwagala nnyo ntumirako Alice Namale I love you so much Shifa Shawald I love you nebazadde bange family yange at large including baganda bange bani bonna bagala nnyo ebitagambika nkubirako abaana ba Aromatic Entertainment mwebale kikola abaana pressure wagirabi the pressure yinga never the pressure is increasing or decreasing is it increasing or decreasing Isaac mugumukumu neda Isaac inagume Isaac inagume kasema omanyi sego yekaweso oyo Naza Isaac sego wategula da kuchikuita okumpi just njogeddeko bogezi omanyi nyo njogeddeko bogezi nayo wakwa bingi wakwa Isaac naye omutima gwe mugumu nnyo nita Isaac ebikemo bijeewo ebikemo bitegule kati omanyi lwaki ebikemo bitasobola bitegule Isaac ebikemo bitegule ebikemo bimwe bimulaga nnyo kye byagala anti ekikemo bwe kikulaga kyoyagala kikole wotubokola kikole okitegule watugambidde olubirizi lwakola lutya ne abula banna ate era olubirizi lwange lwandaga kye lwagala nenkikola nendutegula gwolulaga gwe bakolaga nendutegula ate abasajja bagamba mbono anyway abasajja bagamba ki naye nga bambi pressure yibambi atadde ku bunkenke kyekituufu saakumugibuwa advertise baffe bonna tubagala nnyo Rema Ssemambo Damage season 1 walina mukamawo Walter nga Walter takola Damage nenga ina mukyala we Paul ngalaga waali singa gwe Rema Ssemambo nga oyina omwami oyo ngali mu mbeera nga Walter kyalimu wali maze naye banga ki wadde wiki omusajja yekumanyira bana babandi owasize omwana abandi omuwasize omututte ewuwo ngoyagala abeera abakola ki mukwano guliwa kwagala gibigwera kyogamba gwe Walter tosobola abeera naye yadde ennaku 3 nobankeera nga lwakyansi baza okutuka kweki mukwano nedda tegulira ekitegeeza Paul mukazi muzira nnyo mugumiikiriza nnyo asana medu Paul asana medu kyobalaba nga naye yennyini yeekuba mu mutima n'agamba naye nedda mukazi wange agumiikiriza let her stay yafumiitiriza n'agamba naye omwana w'abandi nedda ate nno kibibi kati nno baliwo okuba nti nno omusajja otomulaba ku lunaku ng'osula naye omanyi tekitegeeza ng'osula naye buli lunaku olaba osula naye buli lunaku oli naye olwaleero oli naye enkya oli naye luli naye nga talina kyayinza kukolera kakati bw'abanga omusajja oyo ng'ayize akikukweka ebbanga lyonna ng'era Walter
bwaza kikweka paalo ebbanga lyonna namala naye nga mu bbanga eryo lyonna olaba takwatako talina kyakkola kyonna n'okizuula luvannyuma nga mumaze okukola ebyobugagga muzimbye amayumba muguza amamotoka mulina businesses mulina ki kubanga kisobola obeerawo nemukola ebyobugagga ebyo nemubikolera mu myaka 3 kati saagala ate omuntu ontekeko bulwadde bwo togenda kuba nga oli mulwadde nange eddwalirimu okitegeera omuntu oyo oba omwagala laavu kati onfuna gonte ofuna ki dangerous substitute nituteesa negamba mwana kange mekambiremu obwo si bwenzi kati ate muleke kujoga bintu bino kati gwe tosobola mukazi sinti sigenze mbulwakuba nti nno atalina nti nno oba munnaye omwana wakamulindeko omwezi ogujja nga tolina ssuubi noonyiza eddagala kale ekyo kyonoonya naye nga onyagolaga okimanyi nti nno waliwo ekintu gyebayita nature demandinga anti nga bonoonyeza eddagala noonya naye era gwokimanyi lwema nti nno waliwo abantu abasobola okubeerawo nga tebagenze mu nsonga za kisenge negula omwaka gumu 2-3 tebaliyo ng'oluusi bamalidde emyaka nga 15 nga bagenda mu nsonga za kisenge anti era ne Paul tuyinza kumukakasa nti Paul asookedde ku Walter kitegeeza naye eyina emyaka gyagendanga mu nsonga za yamufumbirwa si gwe yasookerako ate kati ate gye yafumbirwa gye yasookera anakyo kugambye nti nawe osobola okugumiikiriza nawe olina omusajja ng'alinga Walter lwaki batogumiikiriza saagala kulimbira nnyo mu kamera kale bino ebyobugagga bye mukoze mutuuka ekiseera n'okizuula nti mwami takola for good nga mwawukana kulwokuba sikola kigenza ogagamba nga nfuna nga neeyiye anti bwe weeyiye olwoyenze ate kati mba nyenze mba sisenze kubanga ono mba kati erije ono yalina okungamba nti nyenze kuba kati tosobola busobozi kati olwoluta nti kati akukutte n'omusajja omulala agobye mu maaliyo gye mukoledde mugamba munna ebintu kuwa bireeta naye abakitegeera ate abakitegeera atya kati ye mulwadde lwaki aganange endwale tubere bantu bakulu bannange omanyi ekintu kibayita ekikemu oli mu luvubu otyo siri mu luvu newaata amazima kikintu kibayita amazima saagala nnyo okwerungiya leka munnaani saagala mukwano nzina omwezi ekigambo kijewawe oli mu luvubu omuntu omulwadde naawe nali sickness nakyo kirwadde nsigala nga mu ekitiibwa kyange netegera nti obulwadde bwadde kiringa ebinakira kumakya nemulwala nemukirespectinga nti mwalwala nemugamba let's live with it kati nkirespectinga nekikola mu kutunga omwami mutalaba okufumba nebugenda mu maaso nensigala nga ndabirira omwami wange nga bwe njagala naye nga amazima gabeere mazima ono omuntu mulwadde nze ndi mulamu gwe simanyi kyagenda kuwonya ntya era munoonyeza eddagala naye ngaomutima gye gwe buntuba abakazi okwagala abashamba boy oba abasajja okwagala ba mates olowooza ki ekisingo kireeta neglection yes neglection ekisingo kireeta ebintu abantu mu mukwano I'm not preaching njuga ekisaini yange abantu mukwano baneglecting abantu baabwe batumanyiza nnyo amaaso kati njogera kusaidia abasajja batumanyiza nnyo amaaso nalaba nga linga talina kyakulabamu naye ng'ate ejjukira waliwo omuntu aba ku mukyala we oyo aba ku mukyala we omukazi yenna okugjako nga alina kizibu niye omukazi yenna akwanirwa gamba bali omukazi yenna anti gokimbuuzizza anti olina kunnyonnyola bali ama muwulira abaswete omusajja neglection singa wonabeera mu kifo nga kaseera abakazi lowooza abakazi bonna bali lunaku munoba ekyo kyo abasajja bayinza kuba bakimanyire abakazi bano buli lunaku ndiiso niwa twawukanye biki naye kati waliwo embeera y'okuneglecting kubanga omukyala bw'aba ategeeza ekintu okirabira mu bikolwa bye bwamala okugamba nti no twawukane ate ng'agenda ayagala kukolera ekyayi okitegeera ati waliwo omuntu alagira ddala nti nedda sikyakwetaaga oli oba oli batuli bwekisokki n'obeera nga wawasa omwana w'abaana obeera naye waka nga tolaba kukabbali wadde okitegeera kyekibaleetera ogenda kubashamba boy ate kati olaba ebikemo bijja shamba boy akema atya nti olwokuba abeerawo buli kanakwewakana
kati sigamba mbu no omuntu asobola okikola but demand nature demandinga ku muntu ono nga yabeera buli kaseera bw'ogenda owabantu balala budde mukyala wo n'omuleka n'omutala omulaba muka muntu okitegeera abakazi abamu beendinga apunga olwokuba olusa batatambula takola so ekitegeeza ne pal bwa singa akeera ku makya nayagala ludikido kubanga yaliwo yesu olutamuwa obudde naye nakyo atasobola kukola abatakoze musango abakoze omusango gumu nti aba yagadde omuntu okusinziira nti yesu omusajja ono takola batamuwa ekitiibwa atamufiirako ddala okitegeera kati bw'ayagala omuntu gw'amanyi aba akoze nabubi wakiri nekyo osobola okudimandinga you go for someone else mwami watasobola nakumitiriza but bw'ayendinga apunga n'omuntu gw'amanyi kiruma twalabako ku Sanchez ng'ayogera ne Pal nga mukwana era nga mugamba nti nojangwe wange oyo Walter yes mukwano gwange naye alina byatasobola kutuusa Sanchez si mukwano gwa Walter si mukwano gwe ku bbanga lye bamaze emyaka 20 lwaki oba ogenda ku mukazi wa munne ng'otegedde because of oyakosa ekizibu ekiriwo okufunirako omukazi wa munno ng'ogamba oli mukwano gwa muntu era zino firimu director waffe zayiweesa osobola okwagala mukazi wa mutowo lwakuba nti ntowo yafa ng'obadde omwagala nnyo akyo kiba kivve kati kino kiba kivve nakyo abaana kiri oba kaleko ati oli mukwano gwange kati ati mukwano gwo ekirala kubanga wetulaba Sanchez ne Walter tulaba abantu abaludde nga bamikwano abantu abaludde nga bakasolera bemanyiiko ebintu bingi ebyama byaba byegamba nini omuntu ono abakutwala nga muganda we okitegeera my brother from another mother anti kati Sanchez tutawulirako nga agamba Pal nti wakiri mukwano gwange okumanya nti waliwo omusajja akukozesa gwatamanyi nako wakiri kamanye nti nze mukali mukwano gwe kati kize kusaidiyo gwolaba kiboke okuwozula nti mukwano gwe mpafe yayagala mukazi wo tudde ku kaweesa tudde ku chances Sanchez ne Walter tudde ku kaweesa kati asa gyogenda okumpa ogizeeyo eri abulamu bafirimu tubijjemu ebyabuli just I'm asking anti firimu zino director waffe first of all takola just movies lwakwama omutumbira wabulala kati awira yaba complaining eyo musimanya customer care musimanya tubazanya firimu z'ekimalaaya mubeemu by'okuyiga bannaye temulabula ne firimu zaffe balaba era firimu ezo customer care bamulaba bulungi soni eyo yagoba buli malaaya afunye ekizibu meaning babalaga nga sente z'amalaaya teziwangaala kubanga sente z'abamalaaya mubaamu okufa mubaamu okukola biki yali alina kyabasomesa mu kimutategeera kwatosobola kugamba mbuno firimu zaabwe zikola batya ebyo gusimulimu gwange kwogerera but ate still nzanya firimu zaffe mubaamu ekyokuyiga bwebulolaba firimu baamu kyojjamu mu firimu kati tunula pressure aleke essaawa eno nti mukuyayana kwono bagambe batukozesa nga advantage bava dda kuno tukyayagala wabula bagala kweza lya bugagga kati baako kyoyiga script za Lubowazi baako kyoziyigamu okitegeera aba alina gundi eyo gy'abaakoze story eyo aba alina kyakugambye otoolemu oyige fe tukola edutainment yes okitegeera kati abantu bacomplaining nga asimanya waliwo there is some guy yali ku TV nga alina byayogera namulaba yalina ku makula muleke no ati tugagga era ekyanyamba yali omuntu yali amuhostinze yali workmate wange namugamba nolaba firimu ng'oyatidde firimu atadde mu malaaya bateekamu mu malaaya oyike obuzibu bwa malaaya ate naye tuba tulaba firimu z'ebinigeria nga tuzzeeko ezaffe mu ddogo basooka ne batulaga ebirungi ebiva mu ddogo bati batulaga tebiwangaala bakulaga bimanyi bikola backfire twalaba nga tulowooza firimu z'abanigeria zabaloga ebiseera nga tukyali nga obwongo bukyali buto naye bwebeggwa eggwera mu katonda bakulaga bimanya nebikola ki nebiggwawo so baako kyoyiga kati tosobola kungamba nti nno Sanchez mukwano gwa Walter ng'aba ayagala akoze obulwadde bwe afune mukyala we no Rema ani role model mu movie industry ani role model musajja mukazi jina goyagala
Bocho tuwadde olunaku olwaliro ate katusinkane olunaku olw'enkya okujja ku Rema ng'olina akataleke kakoyagala okugamba abawagizi bo. Akatalekeka mweyongere twagala. Ndowoozi. Mweyongere twagala. Mweyongere tulumiikiriza. Bwe tukoledde ensobi tuli bantu. N'abatuvume nnyo. Tweyanza ne tweyanza. Because mututereeza nnyo mu nsonga ezimu oba endala. Tetwalinaako buzibu. Naye nga batwagala. Tubaagala nnyo bannange. We love you so much. Kale ate olunaku olw'enkya kale eyo ebadde part 1. Olunaku olw'enkya ngenda kumawa ne Rehema Ssemambo part 2. Tovaawo ku Multidas Media tugenda kudda tubongere Rehema Ssemambo ngenda mukomyawo enkya ngenda kuzinira mu no time customer care kula bonita Irina Mulondo tugenda kukukyazaako wano ne Rehema Ssemambo. Eva sinye mu bintu by'oyogera bibyo nze sikwogeddeeko. Kale Rehema katumukomyewo olunaku olw'enkya mu part 2 ate ayongerewo okubeera nga ate atulambulira. Thank you so much. Have a blessed night for today. Bye bye.